بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. amatendo gonna malungi majivuga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza nga tumutendereza enkya n'eggulu. Yatutonda n'atuteeka mu nsi ng'ekigendererwa kye tubeere nga tumusinza awamu n'okuba nga talina kyafunamu ye nga ye, wabula ng'emigaso gyonna gidde eri ffe. Yatulagira tubeere nga tumusinza nga tumwawula mu bwomu bwe awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Tumwanjagira tukumire enzikiriza yaffe, atuteekemu abo abamusinza ne bamwawula awatali kumugattako kintu kirala kyonna. Tumwanjagira sokusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne ku bantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Oyo mbaka oyo Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ye yajja n'obuluŋŋamu obwo obw'okuyingiza omuntu ejjana yenna abeera abwekutteko. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wama ataakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ombaka oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyaba abawadde mukitwale ate kyaba abaganye mukireke. Kitegeeza nti eri kye yajja nakyo nga kyakutulagira kukola okujjako nga kirungi, ate teri kye yajja nakyo nga kyakutulagira kukireka okujjako nga kibi. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tufeeyo nnyo ku mulamu ogwatutondesa ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwawula mu bwomu bwe. Tugoberezeeko okugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ebyo byonna byatulagira okubanga tukola, ate twewalire ddala ebyo byonna byatugaana, byatuziiza, byatugamba nti ekyo temukwatako tetukwatako. Bwe tunaakola bwe tutyo ne twawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe ne tugoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama olugoberera, tewali kubuusabuusa, tujja kwesanga nga tuli mu ssanyu eritagambika, kuba bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatusuubiza. Ojja kugamba nti byonna naasobola ntya okubikola? Teri yakugambye nti nno byonna bikole. Okola to the best of your ability. Fattakullah mastata'tum. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala to the best of your ability, okusinziira ku busobozi bwo. Teweekanula kusukka kkomo. Ekyo bw'onookikola ate ojja kuba oyonoona bwonoonyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu wa idha amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum. Olira fa'atu minhu mastata'tum. Ate eri waggulu agambye nti idha nahaitukum an shay'in fajtanibuhu. Bwe mbanga mbaganye ekintu mukireke temukola, ate bwe mba mbalagidde mukole to the best of your ability, mukole okusinziira ku busobozi bwe muyina. Tukirabye Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fattakullah mastata'tum. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku busobozi. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku busobozi bwe muyina. Tewaliwo compromise ku ekyo kyaganye.
wabula ku bino byatulagidde ebirungi ebyokukola tukola okusinziira ku busobozi, tetusukkawo. Bw'onoosukkawo ojja kwesanga nga ogenze mu abo nabbi sallallahu alaihi wasallama be yagamba nti halaka almutanatti'una. Ekyo yakiddamu emirundi esatu, halaka almutanatti'una, halaka almutanatti'una, emirundi esatu, nti bazikiridde abo abasukka ekkomo. Tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atutaasa. Wabula bw'okola okusinziira ku busobozi bwo, ekyo ky'otasobodde kukola mu ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama byakugambye, wabula ekyo ky'otasobodde kukola mu ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama byakugambye okukola, funa akasenge w'okiteeka nga bw'olaajanira Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusobozesa okukikola oba okukiteeka mu nkola. Wabula tokikubako kifuba na kukivumirira na kukijerega na kukijolonga na kuvumirira abo abakitadde mu nkola nti bayitiriza mu ddiini. Nedda. Ekyo bw'onookikola muganda wange, obusiraamu bwo awo wojja okuba nga obulese. Obusiraamu bwo awo wojja okubulekaawo. Ate mwana wattu, ensi tegenda kukyukako kkala. Wadde ggwe wennyini ojja kusigala ng'olya amatooke go n'enkoko, ng'onywa n'akatunda. Bulungi nnyo, tekajja kukulakira, never. Naye ng'obusiraamu bwo obulesaawo, woojeregedde, wootyobooledde. Ekyo kyonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yajja nakyo. N'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tufeeyo nnyo okusoma eddiini n'okugitegeera. Tugezeeko nga bwe tusobola okuteeka mu nkola ebyo byonna bye batusomesa. Kye tutannasobola nga tufuna akasenge we tukiteeka, nga tukirwanako mpola 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 mpola. Bwe tunaakola bwe tutyo, Allah subhanahu wa ta'ala ajja tusobozesa okuba ntuteeka mu nkola ebyo byonna bye tuluubira okuba ntuteeka mu nkola ebimusanyusa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Omusomo gwaffe ogwabulirwako biidhinillah, omusomo gw'edduwa z'abafu, twaguteekako omutwe ogugamba nti edduwa ezisomebwa nga dduwa z'abafu. Zino simanya 40, simanya kikutula nsingo, simanya oluvannyuma lwa nnaku 3, simanya zino dduwa za Ramanzaani. Ezo zonna twala tugende bid'a kuzuula mu ddiini, teziriiko ndagiriro kuva ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaffe tugamba nti omuddu tosabira mufu oba tosabira bafu. Nedda, si bwe tugamba. Si bwe tugamba. Abafu oba omufuwo omusabira otya ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yayigiriza. Musabira otya nga Qur'ani bwe tugamba. Nga Qur'ani bwe tugamba. Aya twagiraba. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'ani nti wagenda kujjawo abaddu oluvannyuma lw'abano okuvaawo abalongoofu basahaba n'abalala bonna. Oluvannyuma lwabwe wagenda kuddawo abaddu abalala, walladhina jaa'u min ba'dihim. Oluvannyuma lw'abano okuvaawo min ba'dihim, walladhina jaa'u min ba'dihim yaquluuna, abaddu abagenda okujja oluvannyuma lwammwe oba oluvannyuma lwabwe basahaba n'abalongoofu abalala abaakulembera, bagenda kubanga bagamba nti rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ayo mulezi waffe, tukusaba otusonyiwe ebibi byaffe n'ebyabaganda baffe abo abaatukulembera mu bukkiriza. Olabye, awo obeera osabidde bonna abaafa nga bakkiriza. Okusaba kwokwo kubuna wonna. N'olwekyo tetugamba nti temusabira abafu. Nedda. Wabula tubasabira tutya? Tubasabira okusinziira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam engeri gye yatuyigirizaamu. Bwe tolaba bwe yali ku Kabuli bamaze okuziika yagamba atya, istaghfiru li akhikum, musabire muganda wammwe ono gwe tuva okuteekayo mu Kabuli, wasalu lahu at-tathbita, era musabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga amunyweza. Lwaki? Fa innahu al'ana yus'al,
lwaki mu kaseera kano kennyini abuuzibwa kati. N'olwekyo ago gonna makubo ge tumanyi obulungi nga tusabira baganda baffe ababeera bafudde, naye tetweterawo nkola. Eyo aya eyo waliwo dokituuro omu yagyeyambisanga obujulizi obuyimirizaawo edduwa z'abafu. Allahu akbar. Zino simanya 40 naye nga teriyo mumanyi n'omu mu bamanyi abeesigwa be tuyigako eddiini yagamba bw'atyo. So nga ate ffe tuli bagoberezi, tuyitira mu buufu bw'abo abaatukulembera bwe baayitamu. Abalongoofu abaatukulembera ebintu baabitegeera batya? Bwe baabitegeera naffe bwe tulina okubitegeera. Basahaba ebintu baabitegeera batya? Bwe baabitegeera naffe bwe tulina okubitegeera, kuba be bali pure. Allah be yasunsula n'abalonda okubeera ababeezi, okubeera abayambi b'omusajja oyo ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yalonda okubanga ye mubaka wa asembayo. N'olwekyo teweetantala kweterawo bibyo. Naam. Ati baganda bange ab'ebitiibwa, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tugenda mu maaso n'omusomo guno nga ku mundi ogwaggwa twawunzika ebigambo by'abakugu mu kuvvuunula Qur'ani butya bwe baalaba oba bwe baategeera ensonga eyo. Tuli ku kibuuzo ekigamba hal yasiru thawabu qiraati al-Qur'ani lil mauta aw la yasiru. Ekyo ekibuuzo ekiri mu ddiiro. Abaffe Qur'ani eno abantu gye bakuŋŋaana ne basoma mu dduwa ezo ez'abafu ze bakuŋŋaaniramu ne balya omuceere, abaffe Qur'ani eyo gye basoma etuuka eri abafu abo oba tetuuka? Ekyo ekibuuzo ekikulu ennyo. Tuli ku kitabo kyaffe hukumu qiraati al-Qur'an lil mauta, ennamula y'okusomera abafu Qur'ani, kya mukadde waffe fadilatu Sheikh Abi Abdillahi Muhammadi bin Saidi Raslani hafidhahullah. Kati ku mulundi ogwaggwa nga we ŋŋambye twawunzika ebigambo by'abannatafsiri abakugu. Sheikh agenda atulaga oluvannyuma lw'okutunnyonnyola mu misomo gyaffe nga bwe twagenda tugiraba ebigambo eby'enjawulo, aya ez'enjawulo, ahadisi ez'enjawulo. Yatandika okutulaga ebigambo by'abamanyi, yasookera ku bannatafsiri n'atulaga ebigambo byabwe. Kati biizinillah olwaleero tugenda kutandika ebigambo by'abakugu mu kuvvuunula ahadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga batulaga abaffe mirimu ki gye tusobola okukola ne gituuka eri abafu baffe. Mirimu ki gye tusobola okukola abafu baffe ne baganyulwa. Sheikh agamba wa amma aqwalul a'immati al-hadithi fakathiratun. Baimam abakugu mu hadisi za Nabbi sallallahu alaihi wasallama bangi bayitirivu. Minha mubo abayogera ku nsonga eno mwe muli ma dhakarahu al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslimin. Mubo mwe muli Imam an-Nawawi n'ebyo byeyogera nga asharaha, nga avunula ahadisi eziri mu kitabo kya Imam Muslimu fi babi usuli thawabi sadaqa anil mayyiti ilayhi. Imam an-Nawawi ono yali akola sharhe mu kitabo kya Imam Muslimu, yagenda atekamu emiryango. Kati mu mulyango guno gwe yatuuma usuli thawabi sadaqa anil mayyiti ilayhi, omulyango gukwatagana ku saddaaka eno gy'oba osaddaase okugenda eri omufuuwo, omulyango ogutunnyonnyola ebikwatagana ku saddaaka gy'oba osaddaase nga egenda eri omufu. Inda sharhahu li hadithi Aisha radiyallahu anha, bwe yali ayogera annyonnyola hadisi ya mama waffe Aisha ng'agamba nti anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Mama waffe ono ow'ekitiibwa radiyallahu anha yagamba nti omusajja
mazima ddala omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallama faqaala n'amugamba nti ya rasulallah owayo mubaka wa Allah inna ummi iftulitat nafsuha yani matat mama wange yafudde walam tu'si mama wange yafudde naye tiyalaamye wa adhunnuha law takallamati tasaddaqat naye nno nze nsuubira kusinziira nga bwe mbadde mumanyi abakubanga asobola okwogera yandibadde asaddaaka lianna lisaanaha thaqula au ataaha almautu faji'atan lwaki anti olulimi lwesibye oba yajjiddwa okufa nga kwambagirawo. Kati omusajja ono abuuza oluvannyuma lw'okunnyonnyola ebyo byonna afalaha ajirun intasaddaqatu anha abaffe maama wange ono anaafuna empeera bwe nnaasaddaaka nga nsaddaaka ku lulwe anaafuna empeera eziva mu saddaaka eyo. Qaala wulira nabbi sallallahu alaihi wasallam baamuddamu yagamba ekigambo kimu nti naam ye ajja kufuna empeera zino ajja kufuna empeera ezo eziva mu saddaaka eyo gy'omusaddaakidde. Sheikh agamba nti wa hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi hadisi eyo yegattibwako ku butuufu bwayo eri mu kitabo kya Imam Bukhari 1388 ne Imam Muslim yagiwandiika 1004. Olabye omusajja abuuziza nti maama wange bwe musaddaakira anaafuna empeera zino eziva mu saddaaka eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam anamugamba nti naam maama wo empeera zino ajja kuzifuna n'olwekyo musaddaakire. Kitegeeza ogwo omulimu gukkiriziddwa. Mulimu ki? Kusaddaaka. Kwata mu nsawo saddaaka mu linnya lya taatawo mu linnya lya maamawo ajja kufuna empeera. Agamba Sheikh nti Imam Nawawi era yagamba kukunnyonnyola kwa hadisi eno yaqulu an-Nawawi fi sharhihi fi hadha al-hadith anna as-sadaqata anil mayyit tanfa'u al-mayyita. Imam Nawawi yagamba mu kunnyonnyola hadisi eyo nti mazima ddala mu hadisi eyo tufunamu ekyokuyiga nti mazima ddala saddaaka eno gy'osaddaase ku lw'omufu ono ddala ddala egasa omufu ono wayassiru thawaabuha ilayhi wa huwa kadhalika biijma'il ulamaa'i. Nolira nti empeera eziva mu saddaaka eno zijja kutuuka. Empeera eziva mu saddaaka eno zijja kutuuka eri omufu ono. Era nabwe kityo abamanyi bwe beegatta ku nsonga eyo. Wakadha ajma'u ala wusuli du'a'i wa qada'i dayni linnususi alwaridati fil jami'i. Awulira agamba nti wakadha ajma'u ala wusuli du'a'i wa qada'i dayni linnususi alwaridati fil jami'i. Nabwe kityo nno okusaddaaka kuno kutuuka eri omufu. Abamanyi bakyegattako era nabwe kityo ne beegatta ku kuba nti nno okusaba kuno kwe tusaba okwo kwe tusaba nga kuliko endagiriro okuva ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutuuka eri omufu. Nabwe kityo nno n'okumusasulira ebbanja olw'obujulizi obwajja ku nsonga eyo nga bubuna ebintu ebyo. Okusaddaaka kuno kweyawulidde ku b'eŋŋanda, kweyawulidde ku b'oluganda olw'okumpi ennyo olw'omufu ono. Edduwa ekyo kyo kibuna ng'obujulizi bwe twabulaba mu aya eyo gye tusomye. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ekyo kibuna buli Muisiraamu
omuyisiraamu yenna wa ddembe okusabira abafu bonna bamanyi ne batamanyi kasita babeera bakkiriza. Kati okusasula ebbanja omufu ono ly'aba alina okwo nakwo kubona abasiraamu bonna nga bwe tugenda okulaba biidhinillah. Sheikh agamba nti qadaa'u ddayni almutawaffa walau min ghairi waladihi yakunu insha Allahu tabaraka wa ta'ala rafi'an liithmi dhalika. Sheikh agamba nti n'okusasula n'ebbanja, okusasula ebbanja eri omuntu aba afudde walau min ghairi waladihi, kabeere nga si mwana w'ono omufu, Allah bw'abakkiriza rafi'an liithmi dhalika, omuddu ono asitulwako ebbanja lino, ekibi kino kimuggyibwako olw'okusasulibwa kw'ebbanja, au lahajizihi an dukhuli aljanna, omuddu ono detention eno gy'abaddemu okuba nti agaaniddwa okuyingira ejjana olw'ebbanja lino ejjibwawo n'aba nga asobola okuyingira ejjana. Wayasihhu alhajju, ayongerako nti wayasihhu alhajju anil mayyiti, ate era ne hijja nayo etuuka ng'ekoleddwa ku lw'omufu. Hijja eno nayo eriko akakwakkulizo nti alina kubeera mwana we oba oluganda lw'owo okumpi ennyo. Wassawmu, okusiiba. Wassawmu nnadhiri, sawmu nnadhiri fakat alladhi awjabahu almar'u, n'okusiiba. Kusiiba ki? Okusiiba okw'empaka. Omufu bw'abanga abadde ayinayo kyabanjibwa mu Ramadan, oba okusiiba okw'okweyama, nga yeeyama okusiiba, tugeze nga yeeyama nti Allah bw'anankolera kino nja kusiibayo ennaku 3, okwo kwampaka. Era bwe tuba tukimanyiiko abooluganda tumusiibira. Sheikh agamba nti sawmu nnadhiri fakat alladhi awjabahu almar'u ala nafsihi thumma lam yuwaffihi, omuddu ono okusiiba kuno okw'okweyama kwe yeeyamye kuba kumukakatako, naye n'aba nga tasobodde kukutuukiriza. Fa idha maata wa lam yuwaffihi, omuddu ono bw'atuukibwako okufa nga tatuukiriza, ne mu kiraamo tibiri nga tatuukiriza okusiiba kuno kwe yeeyama, fa innahu yasihhu an yasuuma anhu ba'du awliyaihi kama jaa fi lhadithi almuttafaqi ala sihhatihi min riwayati ibn Abbas radiyallahu anhuma. Sheikh agamba nti omuddu ono bw'aba alina okusiiba kwe yeeyama nti nja kusiiba ennaku 3 lillahi subhanahu wa ta'ala olw'ensonga mu nsonga, agamba nti omuddu ono n'atuukibwako okufa nga tatuukiriza ekyo kye yeeyama, fa innahu yasihhu an yasuuma anhu ba'du awliyaihi, mazima ddala okusiiba kuno kutuuka bwe kubanga kukoleddwa amakulu omu ku b'eŋŋanda ze ab'okumpi bw'abanga amusiibidde okusiiba kuno oba ennaku ezo ze yeeyama. Okusiiba kuno kukkirizibwa kama jaa fi lhadithi almuttafaqi ala sihhatihi min riwayatin ibn Abbas radiyallahu anhuma, nga bwe kyajja mu hadisi eyo eyegattibwako bamasheekha ab'ebitiibwa ababiri, Imam Bukhari ne Imam Muslimu, nga eva ku Ibn Abbas radiyallahu anhuma, agamba nti jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, omusajja yajja eri nabbi sallallahu alayhi wa sallama, faqaala, n'agamba inna ummi maatat, mazima ddala maama wange yafudde, wa alayha sawmu shahrin,
ng'alina omwezi gw'abanjibwa mu kusiiba, afa aqlihi anha, abaffe musasulire muliyire okusiiba kuno kwabanjibwa? Qaala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amuddamu n'amugamba nti naam, musiibire okusiiba kuno. Yayongerako n'amugamba nti fadainullahi ahaqqu bi an yuqda, ebbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala lye lisaanidde okuba nti likulembera mu kusasulwa. N'olwekyo omufu ono abanjibwa ebbanja. Banja ki? Banja lya kusiiba. Banja lya kusiiba. N'olwekyo ebbanja lino omuddu ono alisasula. Kati ku ky'ebbanja ery'essente, ebbanja ery'ensimbi, tufuna ekyokuyiga mu hadisi ya Jabir radiyallahu anhu. Agamba nti maata rajulun faghassalnahu, omusajja yafa, omuyisiraamu yafa, ne tumunaaza. Wakaffanahu, ne tumuzinga bulungi mu ssanda. Wahannatnahu, ne tumukuba obuwoowo. Bwe tumala okumukuba obuwoowo, thumma aadhanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bisalati alaihi, ne tuyita nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okumuteekateeka bulungi nnyo, ne tuyita nabbi sallallahu alaihi wasallam ajje abeere nga amusaalira. Fajaa ma'ana khuttan thumma qaala la'alla ala sahibukum dainan. Twajja bwe tutyo ogenda okusaalira omufu ono, nabbi sasama bw'atuuka awo n'agamba nti oba oli awo omuntu wammwe alina ebbanja. Alu naam, ye alina ebbanja. Dinaaraani, abanjibwa dinaari 2. Fatakhallafa, nabbi sasama nadda emabega n'agamba sallu ala sahibikum, musaalire omufu wammwe, nzijja kumusaalira alina ebbanja. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatada, omu ku basajja baswahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abu Qatada, kyava agamba nti ya Rasulullah, owayo mbaka wa Allah, huma alayya, nze yimiridde ezo dinaari 2. Faja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nabbi sasama kyava agamba huma alayka wa fi malika, owayi ozeyimiridde ziri mu nsingo yo, ne bw'ofiiraawo era tuzijja mu maali yo. Walmayitu minhuma bari'un, n'omufu ono kati zimuggiddwako tezikyali ku ye. Faqala naam, namuddamu namugamba nti ye. Faja'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idha laqiya Aba Qatada, nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaalira omufu ono, kati oluvannyuma enkeera n'asanga Abu Qatada ono. Wa fi riwaya thumma laqiyahu min al-ghadi, mu riwaya endala eraga nti enkeera yamusisinkana. Yaqulu, kyava amugamba ma sana'ata fi dinaaraini, owayi wakoze otya ku dinaari 2 ze weeyamye? Qaala ya Rasulullah, owayi mbaka wa Allah, innama maata amsi, ono musajja yafudde jjo. Fa'aada alayhi kalgadi, faqaala, oluvannyuma ono yamusanga enkeera n'amugamba nti qad qadaytuhuma ya Rasulullah, owayo mbaka wa Allah, ebbanja lino nalisasudde. Qaala, nabbi sasama n'amuddamu n'amugamba nti al'ana hina baradati alayhi jilduhu, wetwogerera bino nno kati omubiri gwe gubadde gubabulwa olw'ebbanja lino, naye kaakati alhamdulillah okubabulwa kuno kumuvuddeko. N'olwekyo mu hadisi eyo mu kitabo kya Imam al-Hakim ne al-Bayhaqi yagiwandiika, ne Tayarisi yagiwandiika, ne Imam Ahmad yagiwandiika, Sheikh Albani yagikola mu stampu mu ahkamul janaiz. Kati mu hadisi eyo tuyigamu nti omuntu ono Abu Qatada yali wa luganda lwa musajja ono.
Abu Qatada tiyali wa luganda lwa musajja ono. Wabula yeeyimirira okusasula ebbanja lino. Tuyigamu nti nno ne bw'ataba wa luganda ku kyebbanja abeera asobola okubeera nga alisasula. Ne bw'ataba wa luganda amakulu omusiraamu yenna asobola okweyimirira ebbanja lya musiraamu munne n'aba nga alimusasulira. So nga ate biri ebintu ebirala ebisigadde, kusiiba, kusaddaaka, hijja, ebyo byonna byeyawulidde ku baŋŋanda. Wabula edduwa n'ebbanja ebyo bibuna ku buli Muisiraamu asobola obikolera musiraamu munne wadde tamuyinaako luganda. Kati waliwo tambiihi katono wano ku bbanja lino, kuba abantu bangi beesembesa hadiisi eyo ne bagamba nti tetukkirizibwa kusaalira muntu alina bbanja, omuntu afudde nga alina ebbanja tetukkirizibwa musaalira. Kati abakugu batugamba nti ekya Nabbi sallallahu alaihi wasallama okugaana okusaalira omusajja oyo kyasangulwawo n'ebigambo bye bye yayogera oluvannyuma ani Aisha radhiyallahu anha. Hadiisi ng'ejjibwa ku maama waffe Aisha eri mu kitabo kya Imaamu Ahmada, agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba, man hamala min ummati dainan, oyo yenna eyeebagala ebbanja mu bantu b'ekibiina kyange, oyo yenna abeera n'ebbanja, thumma jahida fi qadaihi, omuntu ono n'alafuubana nnyo okuba nti asasula ebbanja lino. Owulira? Thumma jahida fi qadaihi, omuntu ono n'alafuubana okusasula ebbanja lino naye n'alemererwa. Famaata walam yaqdihi, n'atuukibwako okufa nga tannasasula bbanja lino. Omuntu ono abadde n'enniya, ayagala nnyo okusasula ebbanja lino naye ebbanja ne limulemerera olw'embeera mu mbeera gy'aba alimu, n'atuukibwako okufa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fa ana waliyuhu, nze ngenda okubeera omweyimirize w'ebbanja lino ku lunaku lw'ensonga. Amakulu omuddu ono bw'atuukibwako okufa, ebbanja lino limuggyibwako, Nabbi sasama n'alyeyimirira. Amakulu Allah subhanahu wa ta'ala aba agenda kusasula ng'asasula ebbanja lino ku lwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo ensonga eyo njagadde tugitangaalemukko biidhinillah okusinziira ku bigambo by'abamanyi kye bagamba ku nsonga eyo. Naam, ensonga tulabye ensonga eyasookedde ddala ey'okusaddaaka, obujulizi ne tubulaba. Tulabye ensonga ey'ebbanja, tulabye ensonga ey'okusasula okuliwa, okusiiba kw'omufu kw'aba alina, obujulizi tubulabye, hadisi tugirabye. Nga tumaliriza, Sheikh agamba nti wa akhraja Muslimun min riwayatin Ibn Abbas radiyallahu anhuma, era Imam Muslim yawandika hadisi ng'ejjira mu riwaya ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala agamba nti jaati imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, omukyala yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama, faqalat, n'agamba nti ya Rasulallah, owayo mbaka wa Allah, inna ummi matat wa alaiha sawmu nadhiri. Owulira? Mweri hadisi gye twasoose okulaba eva ku Ibn Abbas, yali abanjibwa mwezi gwa Ramadhani, wa alaiha sawmu shahrin. Kakati Sheikh waggulu wali yatugambye nti wa sawmu, n'atugamba nti sawmu nadhiri faqat alladhi awjabahu almar'u. Kati mweno hadisi endala gyaleese wano eri mu kitabo kya Imam Muslim era nga naye eva ku Ibn Abbas, agamba nti inna ummi, omukyalo ono azze wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti inna ummi, mazima ddala maama wange, matat wa alaiha sawmu nadhiri, maama wange yafa oba yafudde ng'ayina okweyama kwe yeeyama okusiiba, ng'ayina okusiiba kwe yeeyama naye n'atakutuukiriza. Afa asuumu anha, kati abuuza Nabbi sasama nti maama wange oyo musiibira okusiiba kuno kwe yali yeeyamye naye n'atakutuukiriza? Qala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba nti ara'aiti law kana ala ummik dainun fataqallaitihi. Owulira? Nabbi sasama amubuuza, ara'aiti law kana ala ummik
dainun fakadaitihi owaye mama waba kubanga ayina ebbanja erimu banjibwa amakulu ebbanja ekkalu ng'eri ensimbi wandibadde omusasulira ebbanja lino akana yuaddi dhalika anha wandibadde omweyimirira n'omutaasa ekizibu kino kyalimu amakulu ebbanja lino wandibadde oli musasulira qalat naam yamuddamu n'amugamba nti ye nandibadde ndi musasulira qala nabbi sasama amugamba nti fasuumi ani ummiki n'olwekyo siiba ennaku ezo maama wo z'abanjibwa obeere ng'ozimusasulira siiba ennaku ezo z'abanjibwa obeere nga ozimusasulira hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim 1148 hadisi eri mu kitabo kya Imam Muslim 1148 oyinza okugamba nti ennamba ng'efaanana n'eyeri yes mu kitabo kya Imam Muslim bw'atyo bwe yakola ng'ayinza okuleeta hadisi 3 ku nnamba emu zonna nga zoogera ku nsonga eyo nga zivudde ku muntu y'omu riwaaya ezivudde ku muntu omu nga zoogera ku nsonga eyo wadde nga zibeeramu enjawukana mu njatula y'ebigambo kati nga bw'olaba eri eyogera inna ummi eri musajja eyajja jaa arrajulun eri muttafaqun alayhi Bukhari ne Muslim jaa arrajulun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam omusajja wajja wa nabbi sasama namugamba inna ummi matat wa alayha sawmu shahrin mama wange yafa naye nga abanjibwa omwezi ogw'okusiiba kati ate mweno jaat imra'atun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallama omukyala yajja wa nabbi sasama namugamba nti inna ummi matat wa alayha sawmu nadhiri ene specifying sawmu nadhiri eri yagambye sawmu shahri kati hadisi bw'atyo Imam Muslim bwe yazisengeka oyinza okusanga hadisi 3 nga zonna ziri ku nnamba emu naye ng'enjatula zaazo za njawulo wallahu alam kweno ennamba hadisi zombi ezo ziri wansi w'ennamba emu 1118 n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan sheekh bw'atyo bw'atulaze atulaze n'obujulizi okuva ku Imam Nawawi ng'alaga nti ekisokera ddala kyetulabye saddaaka esaddaakibwa abantu ab'eŋŋanda z'omufu ab'okumpi ennyo obujulizi n'abo tulaga ne tulaba nti ensonga yeegattibwako abamanyi ey'okusaddaaka n'atulaga nti era abamanyi beegatta ku usuli edduaa'i edduwa zino ze tusaba zituuka eri abafu obujulizi ne tubulaba aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ne nabbi sasama nga tulagira okusabira omufu ekyo ne kiba nga kibuna bonna wa qadaa'i ddaini n'okusasula ebbanja ly'omufu lyabanjibwa ne tulaba nti okusasula ebbanja kubuna olwa hadisi ya Jabir Abu Katada bwe yeeyimirira omusajja eyali abanjibwa dinaali 2 n'aba nga azimusasulira ne tulaba nga abamanyi batugamba nti hijja naye etuuka ne tulaba okusiiba okw'empaka omufu kw'abeera alina nti abantu b'ennyumba ye be baba bamusiibidde okusiiba kuno kutuuka era empeera omuddu ono azifuna. Naam, Sheikh amaliriza ng'agamba nti nno fayasuumu sawma nadhiri amman maata naadhiran lisawmi lam yaati bihi wa lam yuwaffihi fayasuumu anhu ahadun min awliyaihi au min furuihi. Agamba nti kitegeeza nti omuntu ono bw'atuukibwako okufa nga abadde ayina okusiiba kuno okw'okweyama kweyeeyama naye n'aba ng'afudde tatuukiriza kweyama kuno fayasuumu anhu omuddu ono asiibirwa ahadun min awliyaihi omu ku b'eŋŋanda ze ab'okumpi ennyo au min furuihi ategeeza ki abaana bano abamuvaamu amatabi gano agamuvaamu ono omusajja oba omukyala kyekikolo kati alina amatabi agamuvaamu amakulu abantu bano abamuvaamu abaana babeera balagirwa okubeera nga bamusiibira.
nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza egyo gye gimu ku mirimu egikolebwa ne gikkirizibwa empeera ne zivaamu ne zidda eri omufu. Tulabye emirimu egiwerako, tulabye okusaddaaka, okukwaba ŋŋanda, ne tulaba okusasula ebbanja, okukubuna abasiraamu bonna, ne tulaba okusaba edduwa, kubuna abasiraamu bonna, ne tulaba okukola hijja, okukwaba ŋŋanda, ne tulaba okusiiba, okunakwo kwaba ŋŋanda, ab'eŋŋanda ze ab'okumpi. Fe abasiraamu abasigadde ebintu bibiri bye tukkirizibwa okukola: kumusabira dduwa na kumusasulira amabanja bw'aba agayina. Kyova olaba nti nno mu nsi ezitambulira ku Buisiraamu, omufu ono bw'abanga alina ebbanja, Baitul Maali eragirwa okuba nti emusasulira, bw'aba nga tewali amusasulira mu b'eŋŋanda ze. Baitul Maali eragirwa okuba nti esasulira omufu ono ebbanga lyamalanga abadde alina ebbanja ng'afudde talina busobozi bulisasula. Bw'abanga alina emaali, tukwata mu maali ye ne tusasula amabanja gano gonna. Nga tetulina kye twakoze, emaali eno tetunnagigaba, tusooka kusasula amabanja. Kyova ababuuza nnyo, waliwo alina kyabanja omufu oba waliwo abanjibwa omufu? Amakulu ebintu bino biggwe wano. Tugende okugaba emaali y'abafu, tugende okugaba emaali eno nga tugigabira abasika, nga tumaze okuggyamu amabanja agamwe banjibwa. Bw'asiŋŋanibwa nga talina busobozi, amakulu abadde talina maali, tugenda ab'eŋŋanda bano bayinza okugamba nti temufaayo, tujja gasasula amabanja ago. Bwe baba nga tebalina, tewaliwo wa Luganda alina busobozi busobola kumusasulira bbanja, then olwo Baitul Maali eyingirawo n'ebeera nga emusasulira. Bw'ebeera nga Baitul Maali teriiwo, nga kati mu mbeera zituwangaaliramu, ne bw'eba nga weeri naye nga nkalu, temuliimu jjamba lisobola kuyamba musiraamu ono, then olwo biba bisigadde mu nsingo ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebbanga omuddu ono lyamala ng'abadde afaayo okuba nti ayagala okusasula ebbanja lino naye n'atasobola. Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi buli kimu, era yali mu bifuba by'abantu, yalaba ddala omuddu ono abadde alina enniya y'okusasula ebbanja lino naye n'alemererwa bulemererwa oba. Nabbi sasa majjukira mu hadisi agambye nti thumma jahida fi qada'ihi. Omuddu ono n'aba ng'afuba alwana okulaba nti asasula ebbanja lino, famaata walam yaqlihi, n'atuukibwako okufa ng'ebbanja lino talisasudde. Agamba nti fa ana waliyuhu, nze ngenda okuba nga omweyimirize w'ebbanja lino. Nolwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bwetyo bwe tusobodde okulaba ebigambo Sheekh byaleese nga Imaamu Nawawi annyonnyola ku nsonga ezo. Biizinillah ku mulundi ogujja tujja kutandikira awo tulabe ebigambo bya Imaamu Sanaani bye yayogera ku nsonga ezo, n'oluvannyuma tujja kulaba ebigambo bya Imaamu Shawkaani engeri naye gye yayogera ku nsonga eyo. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Bwe tunaamaliriza abo, then tujja kulaba bayimaamu abana boogera ki ku nsonga ezo. Ekibuzo kyaffe mukijjukira, abaffe Qur'ani esomebwa hal yasiru thawabu qiraati alqur'ani lilmauta au la yasiru. Ekyo ekibuzo beera ng'okijjukira nnyo nti abaffe Qur'ani eno esomebwa nga tukuŋŋaanye awo mu kusaba kwe tuba tukuŋŋaaniddemu. Weebuuze mu dduwa Allah okuŋŋaanye ku dduwa y'abafu, weebuuze ekintu kino kiriko obujulizi okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abaffe Qur'ani eno gye tukuŋŋaanye, buli omu akwate Qur'ani awo, soma al-Fatiha, Yaasiini n'ebirala. Abaffe bituuka, jjukira ahadithi ze twalaba ezisoba mu 10 nga zonna nfu, ezimu njweteke endala nnafu, nga Sheikh Albani bwe yazinnyonnyola. Naye ng'abasinga obungi Yaasiini neefuuka Yaasiini. Abaffe empeera zino zituuka eri omufu okuva mu Qur'ani eno gye tusomye. Ekibuuzo ekyo kyebuuze, ekyokuddamu nti nedda, obujulizi twagenda tubulaba, kati tuli mu kutunuulira abaffe mirimu ki egyo gye tuteekwa okukola. Biidhini nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atongere obuwangazi ensonga eno tusobole okuba nga tugiggusa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Waffaka Allahu li jami'i lima yuhibbuhu wa yardahu walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.